atwagala obebaza mwena still on the show tubuzaida chikazirime Lawrence nga 15 sicho tumalize eno era nga mune twagala obebaza okuva gye twatandikidde mpaka no tuli nga twagala okuba nga tumaliriza mulega fagona ko royal trust me it's been a blast wano ku show nga mutulaba kasuku nkutumiddeko nnyo mwebale nnyo okulaba muno webale nnyo kubanga obeerawo tuba tukwagalidde mu kikanko wange ako Sendi. Thank you so much for watching the show. Oyo abeerako kana Smith awakubye nnyo awukendeezaamu thank you so much. Manya abasajja abakulu batu nyusa abasajja abakulu abaami bano abaludde mu industry batumentalinga as you all know how we do it, but anyways tugenda kuleta exclusive ya interview ya mwana mulenzi amanyiddwa omukulu amanyiddwa nga Uncle Eddie Sendi. Musobola kubanga mukolaki nga mumulabako because abasubiza every week tugenda kuba tubawayo episode ejeji emwemu nga musobola kubanga mukolaki nga mugiraba eya Eddie Sendi ate ne kasuku side so tutanikirewa kwani asembayo Lawrence Erio disc kati basinga Erio disc abadde ababuzeeko ku maaso mukimanyi mwena ne Erio disc nga jali omukulu nabeera nnyo kati enaku zino ne palaso simanyi oba agezaako kukoppa ku palaso oba kumuyigirako oba kumumentalinga oba kumusomesa I don't know, but Erio disc munaye twamuguddeko still naye olunaku olwaleero era nga Lawrence yamubuza ebibuuzo bingi nnyo ebibuuzo ekyasinze okunyumira yamubuza kyajjukira ku Mowzey Radio nagamba first of all yali yeenoonya omanyi omuntu nga yeenoonya nga ayagala yakole ki ndako Lawrence abantu ngenza okolera ku TV nga akantu katanisogera ntibanalaba amafuba ne bagamba mukulu kansoke nga wanike mugalayo bulungi amafuba twakolawo my friend kati Erio disc munange nagamba muno I don't know why abantu bangi nnyo banoonya Mowzey Radio nagamba muno Mowzey Radio yabalekera omusika naye muganya okumu appreciate nga Mowzey Radio left us yatulekera mwana mulenzi amanyiddwa nga Erio disc nagamba muno nemulaba akalevu kali kasala nemulaba envi nemulaba bintu yateeka because he was inspired by Mowzey Radio. That's why yaddamu ennyimba nnyingi eza Mowzey Radio. So n'abasaba mulekerawo okumuyisaamu amaaso mumulabewo ekigera mumulabewo mumweka chance boss abeere nga naye abakolaki abakubiramuko omuziki n'agamba first of all Mowzey Radio was a great inspiration oli obulamu bwe ne music career ye. So n'abasaba mwena gye muli to come out and support him. Agambye munaludde mu music industry n'abantu bagamba yali akoppa Mowzey biti ye teyayita akoppa Mowzey wabula yali amuyigirako ebintu ebyenjawulo. So n'olw'ensonga eyo njagala mbatuuseko mwana mulenzi Erio disc ng'ayogerako naffe wano ku Celeb Jazz nange yangambye ayagala nfuuke manager we ne Erio disc nze munnange ky'oba okola kiri kimu oyagala manager omulungi genda ku King Montage Studios bajja kumanaginga balinawo ba music promoters ba music managers bakwata video so gendayo ojja kuba okolaki ojja kuba kutusako services zaabwe ezenjalo era osobola bakubire ku 0777 02 34 05 o 0702 10 41 25 0702 10 bagenda kwa bakolaki bakolako emikolo bakufunire manager ne music promotion eyakabi so bekwate wali enankole ku Prime Towers katugende wa Erio disc kasatu mazo mu amagezi ne jasobola okusanga ba music manager Lawrence Osakati oba tusibulire wana abantu obudde winzo utatumala kale mwera abanyo tubagala nnyo love you so much bye bye my name is One the King himself Chimpeka ko kumugongo wama bampita Erio muganda wa radio wadde yandekawo yo fire dede wagwandea munne ekintu ekyo nakitandika ddanga wadde waali kuba kayimba kampe kakwatagana juice ekidongo ekyo nakikwata n'enkibba mu butongole era naye namugaa nti nakubba oluyimba lwanyumira nnyo oluyimba lwakwata mu audio nga tulina video olujjukidde juice naye neŋŋakandu kwale gino n'endubba mu kulubba yali anzise yajja ku studio n'atwala ebime ba studio n'atukubawo n'asiba baasiba nze nayita mu ddirisa n'enziruka okuva olwo n'entandika neŋŋa munnange kintu kino kinnyumidde nnyo naye kankitwalirira mpola mpola. Engeri gye yali yandekawo ng'omusika yali yanteekako eno yanteekerako eno yampangirako eno bintu byonna yabinkwasaganyizanga eno naye nabo baakiraba twamanya ne twogera ne bafulanka n'agamba ekintu obutavaawo kitwalirize mu maaso naye kasa percentage ebaako gy'otuwaako kiba kikola naye lwakuba korona ate n'atugwamu nnyawo biki bibadde ebintu ebinnaba kutereera bulungi naye nga buli kimu tukikwasaganya mpola mpola.
engeri gye tugatta taata biwanvu era taata yaŋŋamba ebintu ebyo tolina byogerako nnyo kuba n'okuziika gwe wamulabawo bintu byawanvuwamu nnyo bintu ebyo biwanvu kusinziira ku ludda lwa taata naye ne ŋŋamba kankuba endongo eriyo disiki eneemu eyimirira ennyimba zibadde zeekuttemu kalantiini naye before kalantiini nga tannaba mpeeka lwaliwo ninda nakolewa n'essiimu omanira fiki n'aluwandiika overdose eno beats byonna zinyimba zibaddewo zonna zibadde zizanya zi TV zonna naye just wano kalantiini ebintu ebyesibyemu naye alubamu njirina nagikoze eriko ennyimba 6 kuliko bendegere video yawedde njawula nayo bagikoze bawa yalukoze tinjawula baby njawula kuntengo n'entula njawula baby njawula onzije mu balala bintu byonna mbirina kuliko n'omusika era nali kyagala kifaanagane wakirabako ku bitone we yali faanaganya kamiri naye yatulabako yayitaawo kati oba olina kitwalizaawo kubeera bwembanja yalifaanagane tusobola obikola byonna kati gwe mu Jennifer olaba lufaanagane ennaku zino ziyayimba Jennifer yali ayimbawo mu ddoboozi ddala biki oba olina kitwalirawo ekintu kyo naye mune abantu mbagadde nnyo ne celebrity jazz bonna bantu batuwaniseeyo banjagadde nnyimba bazigira ku YouTube banne buli luyimba lwe yayimbanga tolinaako kati oluyimba lwenjukira lwayina era yali alukoledde Rema Namakula Oddumu twayira n'amugamba lubi n'amugamba oluyimba olwange baluvuma ate nga mutwayidde demo era bwe yakomawo yataddemu eyo neera demo yagenda yalukolera wa Kuloki kuba Kuloki yatugamba oyajja atamidde nga tasobola na kuyimirira ku microphone n'atuula ku katebe n'akwata microphone n'atandika n'atwalira Lema n'aluzaala bono n'ataddemu n'akola amakoola kugamba yenga ebintu bye ayina ebintu byo ng'asobola okulaba eki Lema omanyi bakuleeta oluyimba mu kutandika gwolabanga olubimba olutakola naye nga oluyimba oba olina odduwamu obudde kati Lema teyaluwa budde kati ono n'aluta ne lufuuka ekizibu nga yasobola okulaba onalaba ebikoola ebyo n'abijjamu oluyimba teyalina mulwalirwa yali agenda dduguza gundi yakolanga engeri gye yali atandise okuleekawo ekintu kya angel music ng'egenda kuba etunda music kati ng'akola ennyimba n'aziteeka ku gundi eyo ku purogulaamu ye nga tezirinnyo eri ku ya good life kati nazo kweza kiva olabanga nnyimba radios yakola nga wizo taliimu nga zitundibwa kati n'olwayi lwa Lema waliwo n'akajazimiini awo byonna ng'abikwasaganya kyensinga omujjukirako ng'asobola okulaba omuntu awo n'amuyimbako amaziga bagayabago ensi eno omanyi okuba nga etengeredde ku bulago ng'alina ebigambo ebisoko by'oluganda ebyo ng'asobola ofuna leeswa unagikolamu oluyimba kugamba tetuyinza kuddamu kumufuna mwamujala banja ne bamutwala mugumire kunze gwe mulinawo baba wagolodi ne mujala banja ne mugamba kuba nawe bategekera 10 years of good life nga mugamba bagwe omanyi bana Uganda muzalawa kintu kimala bavaako ne mulyoka mugamba mbo biki nzera olobe ensango ne bangawe tajja musobola naye nga ate siri pressing oli Alice era abagirina ero balaba gwe tolaba ennyimba ezifuluma side zeri ekyengulu bagamba kingisa DJ kutanga omani yatugamba kingisa taina bya just waloze yamuwangayo nga tannafa radio naye saatagina erina weeri awo muyimbi sijja mmogere ina weeri ne manager obulawo buyimba bujja gye ennaku zino tolaba omwana ojja konkulu kati ebintu ate bimu obitegeera kali oyaganze mba mbyogera bakubenze ate nga naawe gobi buli awo kenyini gwe kyoyogeredde kitegeeza samasoja okitegedde kyogere gwe kenyini okingambye yeye yennyini yoyo yennyini era samasoja alina disiki y'omusajja agina naffe twamugera at least tufunireyo ku kitabo mwezi asigala newono tuweeza okukisabika eno manyi wowandika ku kitabo waliwo osembayo nowandika eno okukisabika naffe tugalukire okujja okukisabika n'agaana
Ne kasandi ne kyali wange Palaso yagambye okumpa yakayimba nyongere ku alubamu ye byonna kati mbirina egenda kujja nayo naye lwakuba engeri omuyimbi kati gyali w'amaanyi ayagala video za Shasha ate sinafuna manager engeri giyamba manager kati yangambye Erio video zijja kusumbwa ne katula yali tukikola era manager abayo ku Celebrity Jazz no osobola okuvaayo Lawrence n'ogamba ngenda kukwasaganya ne piece tatu wange oba ne Smith ekintu tukikoli nitaga manager Smith ekikulu alimu ebintu by'abakyala naye alinda ziveeri Smith muganda wange oyo omwagalira naye Smith banne anoonyeeko yakoma kunnoonya ng'alina ekikyala kiri ekyebweru banne ate nabyo mbyogedde si byange bannange bwera obiŋŋambye tubadde tunagira mu kamera bana abale ba Celeb Jazz mwebale kusubscribinga commentinga munoonye nnyo Erio Disc YouTube Erio Disc Official Instagram Facebook byonna ebipya byonna mubirabe naye ng'ebipya bigenda kujja just tulinzeemu balayire batute ffe twetegesedde ennyimba bwe ziri tusumulule yo